Mu mwaka gwa 2015 Brenda Afaayo yava kuno n'ayolekera eggwanga lya Saudi Arabia okukuba ekyeyo ng'omukozi w'awaka eyakazibwako eri akadaama. Ono talina kampuni yonna gye yayitiramu wabula Omuwarabu eyamutwala yamusanga mu woteeri mwe yali akola. Omuwarabu najja ng'ate mukwano gwa friend wange n'agamba omanyi Karo ono ga yazze kuno abawala ayagala bagenda kukola Saudi. Yafuna banna abalala 10 be yagenda nabo. Kuba omusajja yangamba nfunirayo abawala abalala baagala okugenda. Nenjogerako n'emikwano gyange era abakkiriza ne tugenda nabo. Nga batuuse Saudi Arabia, embeera gye basisinkana ku kisaawe yasooka kubakanga. Twalowooza bagenda tutta. Akayumba mwe baatusookeza kaali kabi nga kwegamba twatuuka wali twakaba bukaabi amaziga. Passport oba ebitambuliso byabwe bye basooka okubaggyako oluvannyuma ne babagaba mu maka buli omu mwe yali alina okukola. Nga passport bagikuggyako bajja kusoma linnya lyo nga kafiiri wajja kunona oba boosi. Mu makono mwe baamugaba byasooka kutambula taratibu nga luwombo lw'amagye okuviira ddala ku nnyaniriza. Kuba bannyaniriza bulungi buli kimu ne bakimpa kuba twatuuka kiro enkeera ne bagamba tukutwala for a medical. Ne bagamba yambala era tutuuka mu medical ne bankolera shopping buli kimu. Mu maka gwe yakolamu ekiseera kitono n'avaayo ng'embeera etandise okumwonoonekera. Bwakya bukya olunaku omukazi ne yeekyanga babali bajjako waya n'ankozesa emirimu gye sikolangako nanyinyisa amadaala nga bondaba ndi munene n'ankuusa ebisenge n'ankuusa faani n'ankuusa esi okitegeera nagenda okulaba nga kisusse. Bwe yavaawo yafuna awalala aw'okukola kyokka nga kuliko ne faamu. Nga nkeera 11 nengenda mu faamu nenongosa mu faamu abangambanga nti nogenda kukola mu maka gamu olunaku ne bakyuka ne banga kati gyonna bikole lumu ng'ennyumba yonna wamukyala muto wamukyala mukulu n'omukadde byonna nnina obirongoosa ate nga nnina okukola ne mu faamu. Ebyokukola butasamukka butasamu yali abigumidde okutuusa omuzeeyi w'omu maka omusajja bwe yatandika okumupeeka omukwano. N'atandika okwagala okubeera nange. By that time nali 25. Nali 25 kyokka nga baba 75. Mbo kyamutwalira akabanga ng'omuzeeyi amufuukidde olukokkobe okutuusa lwe yamusalira amagezi. Muzeeyi n'abyesamba amageri ga nasse ku ngalabi. Nga sometimes abeera ayagala kukwata. Like forcefully nga akwekakako. Ekitegeera naye olw'okuba nti namugamba nti oli mukulu. Babayi oli mukulu gwe nga gwe nkutwala nga jjajja wange. Ng'oggyeko ekyo aw'okusula nawo kyali kizibu kyakubiri. Nze sebampa wa kusula. Bampa ku balcon abamanyi amayumba g'Abawarabu bazimba ennyumba nga mpanvu then wabweru wabeerayo oluggi olugenda ku balcon naye awo banteekera akafaliso n'ensula ngaawo. Enkuba yamukuba empewo nayo n'emukommonta era kyamuviiramu n'obuzibu. Gyo gyonna emyaka nga mbeera oba mu kasana oba mu bunyogovu nga njayuya empewo nga empewo yannyiigiramu. Enkuba yatonyanga twali mu kibuga bakiyita aba enkuba etonnya. Newankubadde yali asuzibwa mu mbeera eno ente zaabwe ze yali alabirira tebaaziganyanga nkuba kuzitonnyako. Nga negoba mukaaga ogw'ekiro bamusanvu nga bakuzuukusa ogenda ojja ente mu wabweru osobola oziyingiza mu biraalo byazo. Byonna ekyamuyamba okubivuunuka bugumiikiriza n'okugumira ennaku eyali yamutwala ku kyeyo anti omunaku kaama yeerandiza yekka. Nengumiikiriza. So bwe nagumikiriza tetwalina ofiisi nti oba ogenda kubira ofiisi. Embassy by that time yali nzibu yakule accessinga. Ng'endagaano yeeweddeko yasooka n'akomawo e Uganda mwe yamala emyezi 9 oluvannyuma n'addayo ku kyeyo gye yamala emyaka emirala 4 ng'akola obuvunaanyizibwa obw'enjawulo omuli okubeera atuukirwako ensonga za Banna Uganda abakolera mu Saudi Arabia okukolerako ku Embassy n'ebirala. Mu kitundu ky'emboozi eno ekyokubiri olunaku lw'enkya ogenda kuwulira ng'anyumya embeera Banna Uganda gye bakoleramu na biki bye balina okukola okwewala okugwa mu mitawaana. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.